Hello, kansubire timwena muli bulungi. President w'eggwanga lya Russia, Vladimir Putin, yakubye Abamerika ne ba allies baabwe bonna nga bwe bakuŋŋaanira mu akabiina kaabwe akaba NATO. Yabakubye akavulu. Yabakubye akavulu, kavulu kakatya. Kavulu bakayita Orishnik. Bakayita Orishnik ballistic missile. Nfuna bulungi oba hypersonic ballistic missile gye bayita Orishnik. So America ebadde etandise okubanga ekola olugezigezi ne ba allies baayo. Basooka ne bawa F-16s. Omusajja n'abagamba temuleeta F-16s eze bakubye bazikubye na buli kimu. Ne babawa they didn't change anything even in the war. Ne baleeta ne batandika okunagamba muleete zi shadow storm ne babawa zi ATACMS zi shadow storms scalp missiles n'abagamba banaye newe munamuwezo missiles tewali kyezigenda kutuusa ku lutalo oluno olutalo is a lost case. Naye mu kukola bino byonna bamaze okubikola naye kati saawa zino babadde bali mu kudiscussinga imbubawe eggwanga lya Ukraine tactical nuclear weapons mbwesobola okubanga ezikuba munda mu ggwanga lya Russia. There is no country on this planet that will tolerate any country using either tactical nuclear or what kind of nuclear, whatever kind of nuclear weapon or kutakaliawe or on its citizen. They know that. They know that there is no country that can tolerate that. Naye lwaki bakola bino byonna? Okubanga bakyokoza Russia bagichokoze kati akavulu kajjirawa bo baali bamanyi Abamerika ne ba allies babwe nti bwe banakyokoze nnyo Russia egenda kukozesa some kind of nuclear, either tactical nuclear weapons or any form of nuclear to show that its power. Onfuna bulungi to retaliate and show its power banange temumanyira munveeko. Then basinziira okwo baleka ne bakaye bagambe banaye mbatukubye olaba Russia wekubye nuclear abantu banaye mulaba wa Russia wekubye mwekwate tugende tulumbe eggwanga lya Russia nga bamanyi kyagenda okukola. Kati we yabakubidde akavulu Russia we yakubidde America ne ba allies baayo akavulu kujjayo ekyokulwanyisa kye bayita Orishnik hypersonic missile, hypersonic ballistic missile. Negisindika mu ggwanga lya Ukraine okuvaanyuma lw'okusindika obwo long range missile bwe babawa okubusindika mu Kursk. Ofuna bulungi. This was a demonstration of power or tuyinza okuyita deterrence. Inti kino kye nninawo mwe mulowooza ngenda kukozesa nuclear inina n'ekisinga nuclear ate nga tewali kye mugenda kukola. So twalabye nga president w'eggwanga lya Russia annyonnyola Orishnik ng'asekerera aseka n'okuseka nga bagamba nti erina 10 Mach speed. It travels faster than the speed of light. Heating 4,000 degrees Celsius. It's hotter than the sun, or hot like the sun. Then esobola okwetikka nuclear warheads. Ofuna bulungi naye tebeetaaga n'abagamba tetwetaaga nuclear warheads lwansonga this weapon is a nuclear weapon itself without the radiation. Inti kino eno Orishnik missile, it has the same capability of doing the same equivalent damage. Esobola okukola okwonoona kwekumunga ebyokulwanyisa namuzisa byekukola naye nga terese kino kye bayita radiation. Simanye ekyo ate we bakyokera mu Luganda bannaye mujja kukikomenti nga mukiteeke mu comment nga naye tevaako radiation. So kino ekyokulwanyisa kati kano kenjagala mutegeere ono Orishnik, it's not a nuclear weapon. It can be converted to one or fitted with the nuclear warheads, but it's not. N'olwekyo bw'aba akikozesezza n'abagamba temulina sisitimu yokka, tewali sisitimu esobola okubanga ekiyimiriza yet temunnagikola. Maybe muligikola naye temunnagikola teriiwo w'ensonga w'enkuba. Munfuna bulungi n'amala ne kati mweyembeera Abamerika ne ba allies baabwe tebalina we bakabira nti bandanga omusajja yakozesezza nuclear mwegatte tugende tumukube. Tebalina we bakabira lwansonga it's not a nuclear weapon. Naye nga it does a lot of damage equivalent to a nuclear weapon without radiation.
So bali awo bali mu kudduka wano wali bayiiya bakoze batya kuba omusajja yabalaze nze sigenda kukozesa nuclear ngenda kubasekula nga tewali gye muddukira ate nga tewali gye mwetaasiza ate nga tewali we munnenyeza mbu nkozesezza nuclear naye nga mbasekula kye yabalazeeko. Now Abamerika bali simanyi embuto zibaluma emitwe gibaluma tebamanyi kyakuzzaako bali mu kuyiiya katulabe ate kye bagenda oleeta lwansonga Russia yabalaze nti tebagenda kukozesa nuclear niwe banaaginyonyoogera batya tegenda kukozesa nuclear ebyokulwanyisa byesobola okukozesa ebyenkanankana ne nuclear naye nga tewali gyokubira nduulumbu bakozesezza nuclear, which means baba basobola okusekula mu bitiibwa.